الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ محمود وزبطوليز abatuliriza abalungi munnaje muri eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As'ad Allah wa awqatakum bi kulli khair. Ndi mukakafu nti mwetegese era mulindirira kiki tugenda okwanjula. Mukulu wange genda wala okukakasa nti obukulu nabo mujjako muto wange kati bongo maniwo bongo muto wange bongo obukulu nabo mujjako naye akimanyi twabyo kati twabikanyako muto wange bongo. Baganda bange mwenna badde bajja batuliza Sheikh wange Biyombya n'abalala kojja waffe Sheikh Biyombya naye Sheikh Hassan Tayyib ni Dr. Kalisa gyali awuliriza mwenna abali mu ggwanga lino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam muumende Natende mnatenda mpisa tabuza awuliza abafubunna abalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkakasa nti abamu mufaanagana ngaffe Allah subhanahu wa ta'ala kyabalekedde obulamu. Nsaba Allah obulamu bwatulekedde ffenna bubeere nga ziyadatun lana fil khair, kubeere kwongera kukola bulungi. Naabo Allah subhanahu wa ta'ala batujuluddeko, tumusaba Allah abasonyiwe ebibasubyeko ate akkirize ebibalongoosezza. Kakati olwaleero tutambule tutya? Olwaleero luno tusooka okukakasa abatuwuliriza nti ebiringa ebitambula olwaleero okuvira ddala jjo olwaleero simanyi n'ekya ku Sande ne ku Mande ebyo bitambula obusiraamu n'abasiraamu tebabirinaako kakwate, si byabwe. Ekyo nno nekiba kimu. Ekyokubiri si bituufu. Olaga nti mutta ebintu byabannaabwe version yeyaffe endaba y'ebyo ku musiraamu n'abasiraamu. Obusiraamu nga tukakasa fatuwa amawulire ya Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tukakasa bulungi ti Allah yasindika ku nsi kuno, yatuma ku nsi kuno omuntu omu mu bantu abangi be yatuma ayitibwa Isa mutabani wa Maryam. Omuntu oyo n'akola omulimu gwe n'asomesa abantu obusiraamu. Talina kyeyasomesa okujjako yasomesa busiraamu. Kati muntu waffe ne bwolaba tumwogerako tumubala bannabbi bonna okuva ku Adamu tetumanyi nti baffe. Ebikwatagana n'okufa kwe Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa nti ekyo tekinnamutuukako era yabitubuulira bulungi. Yabitubuulira nti Isa amanyiddwa obulungi mutabani wa Maryam tafangako wadde okutemulwa. Isa mutabani wa Maryam tatemulwangako. Isa mutabani wa Maryam tateekebwangako ku musaalaba. Isa mutabani wa Maryamu yasitulibwa Allah n'amutwala mu ggulu, obulamu akyabumuwadde mpaka olwaleero. Era gyali mulamu teke. Ekyo guno tekyewuunyisa liyo omuntu n'awangaala obuwangaazi obungi bwe butyo. Obuyinza obuwangaazi kubanga tulina ebitonde bingi ebitagwa mu ttuluba ly'abantu nga Allah abiwangaaza. Bamalayika kacyanga abateekawo tekuliko yali afudde. Bagenda kufa ng'enkomerero ekoze etya etuuse. Ekitonde mu majini n'esooka ojjukire ndi bamalayika be basookawo abantu. Ate nga bamalayika be basookawo abantu. Kubanga Allah ogenda okutonda omuntu
yababuulirako naye tiriya yakozaja obulamu yabawa buwanvu bwe butyo mu majini getumanyi obulungi buli omu gaasomako mwe muli Ibilisi naye Ibilisi yaliwo ng'omuntu tannatondebwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda omuntu n'amuteekawo ebyaliwo ne bibaawo vuunama tojja kuvuunama paka agatira owa nviira ndagewa kigenda kugobye mu kusaasira kwange kakati nendo obungete mu nsi ati ndekaawo tonzijaawo paka kiyaawo gati ekyokka nkuleseewo nkoze ntya nkuleseewo mpaka enkomerero erimirirawo kati okubeerawo kw'ekitonde ebbanga nga Allah takijuludde eddene ekyo mu busiraamu tekikola kitya tekyewuunyisa kati Allah okusitula nabbi we Isa alayhi salam mu kiseera nga abantu baagala omukolako bye baagala omukolako n'amutwala mu ggulu n'amuteeka eyo ekiseera kye bwe kinaatuuka ajja kumuzza ku nsi kuno era mu byagenda amutuusaako ng'amukomezaawo ku nsi kuno kwe kuli okubeera nti atuukibwako naye ekiyitibwa okufa so byonna ebigambibwa yattibwa kati tulindirira kuzuukira kwe byonna tebiriiwo okuzuukira kwa Isa ibn Maryam kugenda kubeerawo oluvannyuma lwa kufa kwe ate kugenda kubeerawo ku kiyama so baganda bange abatuwuliriza obusiraamu tebulina kakwate na bino bigenda mu maaso era bubirabira ddala nga bulimba bwa kukunala eyo no nga tutuddeyo mufuti mugulubu mu kusukka omuntu we yandikomye mu ngeri y'okkola eddiini ye tuzze tutunuulira ebabigaawo tuvudde ebyekuusa ku Rajabu okukola ebyo ebitaliiko buki nsibuko mu ebyo ebikolebwa omuntu singa asukka we yandikomye mwe muli okweziyizaako ebirungi kyekasugamba abantu bano nti okuva olwe twatandika omusomo gwonna gwe tujja tutambula nagwo gulina ebokisi ennene bagiyita guluwu kati bokisi eyo ennene gye bayita guluwu era obukabadde obutono guluwu okusukka ekkomo kati erina obukabadde obutono nga buli omu alina kakabadde mwaba ayingira oba ntegereka kyenjagala okutegeeza amakulu erina buli omu kati ojja kusanga nga olwaleero basomesezza wano ate nga olusomesa naye tujja tukulaga ebintu ebirimu guluwu eriyo n'abalina guluwu nga ye guluwu eyiye eri ku ye yennyini nga naye yekolako guluwu abo tujja batuuka obudde n'abutuuse naye kati olwaleero guluwu eyiwo Sheikh Jajanjula ya muntu kufuna ndowooza nti ye muli asinza nnyo Katonda naye ng'alina byalabe biyinza omujja kukola ki kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala naga kati ebyo mbifudde haramu kunze nabyeziyizaako bijja kunnemesa okusinza kati Sheikh kyajagala okunya nti guluwu eno kati gyetugendako olwaliro era ne wali mu Rajabu kutwade guluwu nti eyingirira mu kubeera nti byo Rajabu mutuufu nakino ebyo naye ebikolerwamu ebimu ku byo we wayingira guluwu kati wano twagala kutunulira olwaliro wano nno omulyango guno seeka oyinza okusanga abatono nnyo abatagugwamu wano we tulaga okweziyizaako ebirungi oba ebituufu oba ebyakkirizibwa olw'okwagala okukola ate ebituufu ebirala nti oli mu ibaada seeka nyonyola bulungi ndoza tugiyefaananyi wanjisemu ebyo obiwulidde ne Umaru abiwulidde tekikwewuunyisa atuwuliriza omulungi yonna gy'osinziira okutuwuliriza nti guno mulembe gugenda okujja mu nsi nga waliwo omulembe ogwagukulembera emirembe oba emirembe naye nga gyonna emirembe egyo
Allah yagiteekamu obusiraamu yagitumamu bannabbi nga basiraamu babe nga baluŋŋamya abantu baabwe ab'ebiseera ebyo be bawangadde nabo naye nabo mu nkola yaabwe ey'eddiini mu nkola yaabwe ey'obusiraamu okusukka ekkomo okwo mu kweziyizaako ebituufu ebirungi baakugwamu era abantu mu abo abaaliwo olubereberye lwaffe mwe muli abayitibwa ba ahlul kitaabu. ahlul kitaabu baliwa ahlu bannannyini kitaabu bitabo ebitabo ebyogerwako ye tawuraati ye injiiri ye zaburu n'ebirala suhu Musa obudde bulungi ebitabo ebyo byalimu mateeka suhu Ibrahim obudde bulungi agaluŋŋamya abantu bano nti muntu atambula bw'ati nga Qur'ani tulaba Allah yaga nti yahkumu biha annabiyuuna alladhina aslamu lilladhina haadu tawuraati najisa nga era muzisa nayo bannabbi abasiraamu yahkumu biha annabiyuuna bannabbi bangi alladhina aslamu abaali abasiraamu n'atuwa be baagiramuza nayo naye abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti ya ahla alkitab la taghlu fi dinikum ghayra alhaq abange mu abaweerebbwa ebitabo abaweza zabbuli abaweereza tawuraati muleke kusukka kkomo mukola kwammwe eddiini mu bintu bye basukkamu ekkomo mwe muli okujja Isa mu ttuluba lye ery'obwannabbi ne bamuteeka mu bwakatonda n'ebifaanako bwe bityo bye bitambulirako ekyo kye tukusookeddeko bamutambuza mu ngeri no ziwera basooka ne bamujja mu bwannabbi ne bamutwala mu bwana ne bamujja mu bwana ne bamutwala mu bwakatonda ne bamujja n'afuuka omukulu n'afuuka ye yennyini omukulu eyo si gye twagala eyo tugenze obugenzi olwa munasabatul waqti naye mu bye baakola ebirala bakabona baabwe bwogera mu suratu al hadid aya eya 27 abamu ku bo beziyizaako abakyala abakyala olaba Allah wagamba tesumma kaffayna esooka kwogera ku Nuuhu aya ya 25 n'eya 26 mu suratu al hadid Allah yasooka nayogera ku Nuuhu ne Ibrahim naga nti walaqad arsalna Nuuhan wa Ibrahima waja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab natuma Nuuhu ne Ibrahim neteeka mu ndyo zaabwe bombiriri obwannabbi n'ebitabo faminhum muhtadi waliwo abaaluŋŋamira ku byo wa kathirun minhum fasiqun naye enamba esinga naye enamba nene mu bo boonoonefu kati egyo mirembe mikadde sibagoli era tusumma kaffayna ala atharihim birusulina ne tuleeta mu buwufu bwabwe oluvannyuma lwabwe ababaka bange nendeeta mu buwufu bwabwe ababaka bange wakaffayna biisa bni maryama era mwabo mu buwufu bwe bumu mwe mujjira Isa mutabani wa Maryam Isa mutabani wa Maryam Allah subhanahu wa ta'ala batuuliza abalungi Allah agamba nti wa atainahu al-injila nemuwa ekitabo kya al-injil waja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uuhu ra'afatan wa rahma nenteeka mu mitima gyabo abaagoberera Isa obukwata mpola
n'okusaasira Allah yabiteekamu mitima gy'abaluwa abagobera Isa ibn Maryam n'obubaka obwamuweebwa mu kitabo al-Injil. naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mu bibaakola aga nti warahabaniyatan ibtada'uha, engeri y'okwefuula abatawasa bebakyetandikirawo bid'a bebakizuulawo bakola bid'a bwe batandikawo embeera ey'obutawasa. Rahbaniya tekira kigambo kiki ababuulizi bakibuna nga n'obusiseredoti naye tukigambe nti n'obutawasa bwe kijja okujja obulungi kubanga waliwo abawasa naye bano abatagala kuwasa kati nga bw'okinnyonnyodde ibtada'uha kale bagamba nti nga mbawadde injiri ng'eragira okuwasa erimu amateeka gaye kati bwakeera ku makya munnaabe ne beegunjizaawo enkola ey'obutawasa. seekoma mulimu amakulu aga nti nabawa injiri ng'erimu amateeka nga ne mu mateeka ago mulimu ery'okuwasa nembawa ne tawulaati nga mulimu amateeka nga ne mu mateeka gera ery'okuwasa mweriri byonna ebitabo naye ekyomutawaana warahabaniyata ibtada bwakeera ku makya nga beeteereddewo enkola ya butawasa ibtada'uha gye bagunjawo obugunja ey'obutakolaki ey'obutawasa. Allah agamba nti makatabunaha alayhi, sigiteekangako mu kitabo kyonna, sigibawandiikanga nako, sigibalagiranga sigibalagiranga naye omanyi kwe baava okugiteekawo Allah agamba nti illa btighaa ridwanillah, banoonyamu Katonda abasiime olwokuba ndi muweerezaawo kabeere muweereza ebyabakyala. era seeka mu nsonga eziweebwa nti omuntu oyo aba yeewaddeyo eri Katonda, talinayo mulimu gwakyakola gona, yeewaddeyo. kati tajja kuddamu byabakyala, tadda kuddamu kyo, yaali eyo aweereza Katonda amusiime. era tujja kubiraba mu buwanvu. Ekyewuunyisa teri mu basajja bokka, wabula n'abakyala yakoleeta naye bagitwala. Era osabayo omukyala nga naye mu ngeri eyo naye abaami yabeesonyiwa. insaha ta'bir kyova olaba nti tulina emiteeko gino ebiri, abafaaza n'abasisita. Allah bwe yagenda mu maaso ekyewuunyisa yagaa nti famara auha si bakyeteekerawo ekyewuunyisa famara auha haqqa riayatiha, ate tebakisobola kukitambulirako mu butuufu bwa kukitambulirako. Nsomye mu suratu al-Hadid aya ya 27 bagala namba aya ya 27 aya ya 27 awamu n'okuba nga bakyeteerawo era nga banoonya Katonda abasiime, naye omutawaana we guli wadde nga si kituufu tebakitambulirako obutuufu bwa kukitambulirako. fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum, alenne ekyaddirira babakkiriza mu bo abataakola kiri empeera ne bafuna nnamba. abakkiriza batya? abakkiriza Isa n'amateeka agali mu Tawuraati ne bawasa abo bo bafuna empeera ate nzijuvu ddala. Era olaba nga bwe yafundikidde eya waggulu ng'ayogera ku Nuuhu ne Ibrahimu n'olulyo bannabbi be yateekamu ne bano yakomekereza nti wa kathirun minhum fasiqun, nabwe kityo bangi mu abo era bonoonefu bonoona yufusikuna ne fasikuna sekina kyakikolera fasikuna ama bwate bakozaza aba bagati bwonoonyi
siwe guli kakati olaba tembeera eyo mu mulembe gwe tuddirira yaliwo seka ekitututteyo kulaga nti omuntu yenna alekayo ekituufu ekikola oba ekirungi ekikola ng'ayagala kuwulira nti asembedde nnyo ewa Katonda kuba akitaza nti ibtigaa baagala basiimwe Katonda nti gwe baweereza yekka naye olw'okuba nti ekintu ekyo kizibu nti weeziyiza Katonda kyakukkiriza olemererwa ekikola n'okituusa kyavudaga nti famaaraawuha haqqa riayat tebasobola kitambulirako kubanga kiri tabiiri buli wessa ku mbeera Katonda gye yakuwanga agikuwadde nti yo omanyanga nti olina ebizibu by'oyolekera mu maaso eyo oba olina okubanagana n'obutonde kati olaba kino ekyo obutawasa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku muntu yaga nti zuyina linnaasi hubbu shahawati minan nisa walbanin والقناطير المقنطرة omuntu yennanga mulamu kobeere munnaddiini afaanagana atya ekuyikako buyise eti kobeere munnaddiini afaanana atya mu butonde bw'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ng'ebintu bibiri tubyagala byamu butonde owulidde anisa omuki bw'oba mwami omukyalo ojja kumwetaaga kasita okula gwate teweewunya nga n'omubaka sallallahu alaihi wasallam fe omanye ku mulembe gwaffe atusinga ye mubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga yatugamba nti ana a'lamukum billah nze basinga okutegeera Katonda wa ashaddukum lahu khashya nze basinga n'okumutya naye bwe teweewunya hadithi gyagamba nti hubbiba ilayya min duniyakum thalath naye gazisibwa mu nsi yammwe ebintu bisatu yagaa nti atiibu akawoowo mbaka akawoowo nga tikamuva ku lusikuku waali nayogera ekyokubiri wannisa rasulallah naye olwokuba muntu wali agwawo zuyina linnaasi hubbu shahawaati naye atusinga okutya Allah akubulidde naye terumuleka bbali nti Allah yawundira abantu kitonde muntu kandi gwe toyinza kujja noga nti ekyokyasiizizaako seeka wabilaakisi era n'abakyala bawundirwa nnyo okwagala abaami min ajli dhalika obalaba nga banoonya so nga kiyinza omukalubirira okwatula naye akuzza bali mu kyama n'amuno nga nti owa ensonga nenoonyeza okitegeera olabye embeera eyo ate ejjulukuka neeva ku babiri ku bwami n'omukyala neetuuka ku bibavaamu ati bibaana naga nti walbaniina abantu beetaaga nnyo abaana abantu beetaaga abaana ng'oli waawa onooba ng'oli muntu naga nti nze omwana si ensonga gyendi utya era seeka ekyo kyennyini nti singa abo ababiri basisinkana omwami n'omukyala omwana n'akaluba embeera egaana okuteriira omwana n'abula embeera egaana okuteriira naye bo nga bakikoze batambula naye kimu ku byo kino era kibaawula awamu n'okuba nga abo bo batuukiriza kiri naye nabo bawulira tebatebenkedde Allah kyabigasse wano era babakubaganonye omwana bagakutte naye gwagaganye n'ogagaana okwagala kw'omwana wakuteekawa bali abagakutte balwana benenya bwenenya olabika ggwe naawe olabika ggwe ate gwa yeefudde aweereza Katonda ate noseeka waliwo n'ekibuuzo ekirala njagala kite naye kankyogere olwo abaweereza tunaabajjawa Katonda singa tunaamala okweziyiza ate kaakati awo woolabira nti nga oyagala okumanya obunene bwa kino obuuzangako Katonda gw'atawadde mwana
n'omanya obulumi bwayitamu nalabako omukyala kwemu ku TV yaga ati omwana oyo kula gyendi siina we kituuse mu myaka gino gye nnina siina we sikoze etya naye nga mukyala mukulu okumanya kino kinene olaba n'abatukira ennyo olaba Ibrahim Allah yamuwangaaza ebbanga nga tamuwadde mwana n'atuuka mu bukadde nabbi wa Allah Allah yatuuka omuga ati millata abikum Ibrahim eddiini yammwe ey'obusiraamu gyemutambuza yeddiini ddala kitammwe Ibrahimu kwe yali Seekawumaalo ekintu kino awo oleesa obuzibu obulala ekyo kyennyini nti kitaffe abantu bonna mu nzikiriza ez'enjawulo oyo bamwegattako buli omu amuga nti wamukanja nti wuwe lwaki mu ekyo nakyo kubanga naye yakayanira omwana nanoonya omwana nti nabbi wa Katonda anoonya mwana mpaayo Allah tanamulaba ebbanga litambula omukazi amulina naye zalekozya abo be bali ku ntikko y'obutuukirivu olaba bagezesebwa n'omwana kati ebintu bino ku kitonde muntu bibiri omukyala n'omwami tosobola kugamba nti gwe tobiriiko tosobola kyoba olaba n'ekyokubiri omwana kyoba olaba nti suri alana azwaj wa awennika Mungu yatukakasaako n'atulalikako okuwasa n'atukasaako okufumbirwa wase mufumbirwe ofune omuntu wo obeere naye awamu n'okwayira nga lyekkubo erireeta abaana liryongera abantu mu nsi ne muli mu kyama ky'omwo muki mwekyo ekyo omwami n'omukyala ati bikubazaali ati kakutonze ng'obutonde bwo bwetaaga omukyala ng'obutonde bwo bwetaaga omwami kyava akuteerawo noga nti tojja kubanga nte wasa mube nti gyesanze enkyala enkazi ng'ekumba gyemalirako obwetaavu bwe babuze owudde bulungi nga bw'olukuze ng'oli mukyala tojja kubeeraawo nga buli akusanze yakozesa kati kankuteerewo embeera entuufu funa omuntu bamukuwe babagatte muwangaale mugende kyova olaba nti omubaka bwe yali akyogerako yaga nti fa innahu agaddu lilbasar amaaso munagakkakkanya mutya ago agabali mu ngalo agakkakkanya nakuwasa oba nakufumbirwa wa ahsanu lilfarji ye muneekuma obwo obuhereere bwammwe munaabeera mutya nabwo kiregeeza kyova olaba nti Osumani ku mulambe gwaffe Osumani bun Maz'un bwe yali ayagala okukwata ekkubo eryo ye yamanya najjewo omubaka nagati ya Rasulallah kebifaanagananga bwe mbiraba mbadde nkusaba okkirize bandaawe ayagala okukwata liye eryokweziyiza ave mu kkubo ey'omuntu bufe obwagazi bufe okiwulidde asahaba kyebava tugamba nti radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bun Maz'un atabattul omubaka yagobesa nazaga ti oyogera biki obadde ki sumani obadde suma ekyo bakyogera oyagala kukkiriza bakulaawe gera tubirina n'abimugobya naye ate teyali yekka abaali bayagala okukikola baali bangi kubanga bamaliza baga nti walaw udhina lahu anti abakukkirizibwa lakhtaswaina wanditulayo olulaawa wanditulayo bangi nga tuli mu kisinde bagenda kutulaawa naye ngaekibakozesa ekyo abantu tebakyerabira
bakole ekyo basobole okufuna obudde obubamala n'okutebenkera ku Mungu wawe. mirimu gya Mungu. bannange ebintu bino byewuunyisa Hanaka yali mukyala mutambuze mu Makka kale omusajja najja ayagala okumuwasa obugamba mutambuza abamu tebabitegeera abaana bato yali mukyala kati olwali obutukozesa ekyamu nti yali badde nga agitunda malaya yali malaya yali malaya kale omusajja najja ayagala okumuwasa amwonyebwa malaya najja agamba ku Maka sallallahu omukyala oli badde nkusaba onzikirize hadisi eyo inni asabtu muraa agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah inni asabtu muraa nafunye omukyala omukyala oyo atendebwa n'ebitende bibiri zaata mansabin wakitiibwa kyala wakitiibwa ekyokubiri wa jamaali n'obulungi kalaala n'obulungi mulungi agati illa annaha la talidu naye kyenategeddeko omukyala oyo tazaala afa atazawajuha ine maaso nomuwasa ere maaso muwase omubaka namuga nti nedda mugambye omubaka muganye naddayo bwaddayo ng'omuntu eyafunye amuli obwongo era teyakola atya yatebenkera alina okulirangaera omutima gumusiikuufu buli wamulaba ekintu kimusunda nakubona kati ya rasulallah kikomezaawo omukyalo oli tozaaluwa oli gwe nagambako naye kibuzi wagamba nti ensonga ze kiki tira atalidu nakati tawasa bwe yaddayo era embeera nesigala nga yeemu yakubawo namuga nti ya rasulallah omukyalo oli ekintu kinene okugumiikiriza nampulira obugumiikiriza buganye bulemye omubaka gwe kutugamba nti tazawwaju lwaluuda muwase ebitali byakuwasa tetubirina natuwa nebyetuwasa naga nti alwaluuda wasanga omukyala ngaomusuubiramu omuzaalamu kati omuntu bwogamba nti nzi sijja ebyabakyala ebyabaami nedda oba olimba seeka olina wewavudde endowooza ku baali batusinga obulungi waliwo nabbi wa Mungu gwe bayitanga Zakaliya nabbi Zakaliya oyo gwolaba yaguluba n'ekigambo mwana n'atuuka n'okufuna ku bigezo nagaa nti Katonda wange n'ekigezo kimpe ngumiikirize nsobole okuyitawo nfuna omwana ojjukirawo abantu kubanga nabbi yasooka kulaba nabbi Zakaliya yajjukira ekyafaayo kya Mariyamu nga Mariyamu azadde Mariyamu akulidde wa Zakaliya Mariyamu mwana muto Zakaliya akaddiye Zakaliya agati ya Rabbi ye yakayana habli Allah min ladunka Allah nahamugamba yagati ij'al li aya Katonda oba odaganyisira ddi nja kuzaala omwana naye kale ij'al li aya mpaayo kwenaalabira Mungu naga nti alla tukallima nnasa thalathata ayyami ennaku ssatu nga toyogera ebyo bisatu nga toyogera illa ramza ng'olaza bulaza ebyo byonna biri mu kuwasa biri ku mwana biri ku mukyala illa ramza olaza bulaza ekigambo ky'okwefuka nga kasiru naye osobola okufuna omwana bwokera ku makya n'okizanyiramu oba ozanyidde wala lwenyi eyasanyusa amwogera kunaga nti yarithuni oyarisu min ali Yakub omwana oyo abamusika ate awolesa omugaso gwakyo mbeere nga ate ayiseeko mu nsi omuntu yenna Allah gwawadde naamu obulamu mujja mu nsi ate okubaako amuvaako emabega obuufu bwe busigalewo naye gwewalawo otya obuufu bwo bwonna era gologa nti oweereza Katonda naye nga toyagala kuzaala yana aweereza Katonda mulayiniyo
yarisuni mubingi yarisuni anzirire mu bigere yarisuni omulyawo nabeera era naye omuweerezaawo okitegete abo be balongoofu balungi bematukulembera naye nabo balaba nti tebasobola kweziyizaako kintu mungu kiyabakola ki kuba yalwadaga nenze nga bwendi nabbi si kintu wanya n'omwana katonda saagala na mwana sijja nakubiwasaayo naye teyeziyizaako kintu ekyo kyova olaba nga mu mulembe gwaffe omubaka sallallahu bakyala ewuwe n'abiwuliza ati tutugenze kusinza katonda katugende nabbi atusinga obulungi bwatyo bwasinza katonda ekiro asaala n'ebigere ne bizimba atusinga katwe katugende oliraga ati inni la atazawwaju okumayangera kwekwata ku kino ekintu ebyokuwasa alhamdulillah byo bitadde eyo topiki project yonji sigira gikwa eyo yonjikoze ntya abakyala temuntunuulira nze mbatadde kyategeeza olwo omubaka bw'akomawo n'abiwuliza bamuwa amawulire abakyaddeko awaka teyatuula yasitukirawo n'agenda kati nabaalu akuwaami mubadde mutya mmwe ekyo omuntu nalina omuntu asobola okubituukako n'ayogera bw'ati nange bwebeera kuwasa wa atazawwaju nisa nsaala abakyala nkola ntya nina bakyala mbalina n'amalaga nti waman ragiba an sunnati falaisa minni gwe katanda niyeesamba enkola yange era ayagala agiveeko okulowooza ati alongosa kakati kino omanyi waliwo mungu yagamba weyayita abakyala sakina yona ebyo bingi byonna ebyo kyobulaba nti allah mu suratu lhadid yatulambulira bulungi n'agamba nti fama raawha haqqa riayatiha obunene bw'ensooga okumanya kigambo kizibu naye byetaddeko omusanga asooba atatebekedde alina kutebekera nga guse bakomekkereza bakoze batya bagudde sakina teriiwo tatana kyawa okomekkereza asoobye nga bamusanga ti ate kalungi watugamba gwe olimuweereza balina hadisi ne basoma awo mpolampola enkulu tenywa naye tukomyewo tukyengera mu maaso n'okutunulira ensonga zaffe zino ez'okweziyizaako ebyo ebyakkirizibwa twali tutunulira okugaziya scope okulaba nti ensonga eno evayo bulungi naam Omar bwe tujjukako mu suratu al-hadid ne tugenda mu suratu al-a'rafi aya kuva ku 155 paka 157 Allah yajja atulaga abantu abatukulembera mpaka bwatutuusa ku munabbi waffe n'atuusa ku mulembe gwaffe kubeera kwatano mutalaga nti wakhtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina wayogera ku Musa n'entambula yaabwe ne amateeka ge yamuwa laga nti waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudina ilayk paka gyetwagalamu olaba nga atujje mabega kuba Musa ali omu ku bannabbi ba Allah abali mu ba ahlul kitab kati Allah abatuusa ku waffe emirembe nga bwe gigenda gikola gitambula yaga nti alladhina yattabi'una ar-rasula annabiyya al-ummiyya abonno abagoberera omubaka ate nga nabbi eyali amanyiddwako era nga amanyiddwako kuba yali nga tamanyi kuwandiika wadde okusoma ebiwandiike alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat nga bamusanga yayogerwako nno ddala mu bitabo byabwe ng'ekitabo tawurati wal injiri neki ne injiri Allah bino byamutendako nabbi oyo
yagamba nti ya'muruhum bil ma'rufi abalagira kola birungi nabbi waffe Allah ekitendo kyamutenze nakyo kubeera nga atulagira okukola obulungi wayanhahum anil munkari era mu ngeri y'emu atuziiza oba abaziiza okukola ebikyamu ebyo bitamwa mu mirimu gye ekiddako awo yagamba nti yeyaweebwa obuvunaanyizibwa yayina eddimu wayuhillu lahum at-tayyibaati era yababuulira okubabuulira obutuufu bw'ebyo ebirungi bye mulina okukozesa ebiri halali ebikkirizibwa asunsula yabasunsulira n'abalambikira era n'abakkiriza okukozesa ebirungi mu ngeri y'emu wayuharrimu alayhim al-khaba'ith era yayidde eddimu ly'okubaziyizaako ebikyamu ebibi ebyonoonefu yasunsulamu yajjamu yarambika tyabanga kino kibi khabith wano wewali ensonga khabith omubaka oyo alambulira ffe ab'omulembe guno mwatumiddwa abasangiddwawo abataali mugiri gyavuddemu emabega n'abannaffe so n'abasangiddwawo mwabo ababadde mugiri egy'emabega nabo kibakwatako nabo ng'abatwalidde wamu mu mirimu eminene gy'alina gy'atukolamu abantu ab'engeri ez'ebbiri okutulambikira n'atulaga era n'atukkiriza okukozesa ebirungi bimaana omuntu tasobola kumanya kirungi era wano oba ekirungi kyekyo omubaka kyamukoze atya era wano omuntu omukisa gw'okwesalirawo y'okuyita ekintu nti kyekirungi ng'omubaka olusi yakimugambye tegwamuweebwa era mu ngeri y'emu n'omukisa gw'okwesalirawo nti kino kibi nagwo tegwamuweebwa bwe tuba tuzzeeyo ku mulyango gwe tuliko wa ku nsonga gye tuliko kyonna nabbi kyeyakulaga nga kirungi kyekirungi tiyagamba nti kibi era kyekibi kitegeeza nti olwaleero tovaayo kusinziira ku kirungi kirala ojjewo ekirungi ekyo Allah bwe yali afundikira etteeka eryo waliwo ebyali bikutte bali abaweebwa tawuraati ne injiiri nga bibasibye Allah subhanahu wa ta'ala era nabyo yabitaggula na Muhammad wawe yagenda maaso yaga nti wayadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim abajjirawo kino kibadde kyabakalubirira okujja kwa nabbi nga amaze babuli ebirungi nabyo era abajjawo n'ebijegerejegere n'emiguwa egibasibye amakulu mu kukkiriza n'okugaana yagibasumululirawo nagati awo muli firi awo temuyitawo kati olaba bw'amaliriza nagati falladhina amanu bihi kale naabo abamukkiriza mwabo n'ab'omulembe gwe yenna anakkiriza bali basanzeewo ne mu bano ab'omulembe gwe bebaffe yenna anaamukkiriza tolaba wali bwe yagamba nti la yasma'u bi ahadun min hadhihi al umma teribeera yampulirako yenna mu mulembe guno yahudiyu kabe mu yudaaya aw nasrani oba munaswara katukivunule bwetu mubali bensanzeewo nga mbadde mutambulira mu nkola eyo nenzija nekusanga n'owulya ku Muhammadi oluvannyuma walam yu'min n'okakanyala billadhi ursiltu bihi n'otakkiriza byenyize nabyo illa kana min ashabina goba weetutte mu muliro nno kale Allah okugamba nti
falladhina amanu bihi yenna anamukkiriza abo abamukkiriza wa azzaruhu ne bamuwa ekitiibwa wa nasaruhu wayetaaga okutaasibwa nakola atya bamutaasa aga nti wattabau nuura alladhi unzila maahu ne batambulira ne bagoberera ekitangaala ekyo ekissiddwa naye bagoberera Qur'an ekyassibwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam omala yaga nti ala inni utiitu alqur'ana wa mithlahu maahu naweebwa bibiri naweebwa Qur'ane n'ekikola kifaanagana nabyo Allah yagamba nti ulaika humul muflihun abo nno bebagenda okubeera okuwona babeerenga bokwesiimi ekibaddeawo kyonna kibadde kulengeza omulimu wonna omulimu gwe tulina wano gwa kugoberera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu kuziyiza mu kukola mu kukkiriza okukozesa ekintu byonna tugoberera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam obuyinza si bwa muntu tinze kino okulaba si kwa muntu manya abantu balaba nze ndaba kino kiyinza okunnemesa okusinza obulungi Katonda kati ekyo kyo nkitadde n'olaba okwo okulaba si kukwo kiyinza n'okubeera nga okukikola kwe kumusinza nga wali batwadde twogera ku kuwasa okuwasa kwe kusinza Katonda kwennyini kakati abantu bannange mukkirize tutambule empolako tugende mpola bino bwe tunaatuuka eri ku mutwe bizibu naye bajja kubitegeera kuba bagoberera owulire bulungi kuba biina gye bituuka eyo ne guula asala era gwabuze dda bwe tugendako mu jamiu lbayan an ta'awili ayi alquran tafsiru ibn jarir at-tabari omuzingo ogw'omukaaga ku aya eyo ku peegi ey'ekikumi-mu-bbiri yagamba nti alqawlu fi ta'awili qawlihi ta'ala ya'muruhum bilma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith babunulawo batya ebigambo bino byetwana okufuna yaqulu ta'ala dhikruhu tekitibati Allah agamba nti okukyogerako bw'atyo ya'muru hadha annabiyu al-ummi atba'ahu bilma'rufi oyo nno nabbi ataamanya kuwandiika yadde okusoma ebiwandiika alagira abantu be babeere nga bakola abagoberezi be babeere nga bakola ebyo ebirungi ebituufu naga nti wahuwa al-imanu billahi kwe kukkiriza Katonda obwo waluzumi ta'atihi babeere nga banywevu mu fima amara wa naha kwebyo byaba balagidde banywerereko nnyo bikola ne byaba baziyiza banywerereko okubireka fadhalika al-ma'rufi alladhi ya'muruhum bihi ebyo nno byebirungi byabalagira wayanahahum 'anil munkari kati ate okubaziyiza ebikyamu biye ebikyafu wahuwa shirku billah mwe muli shiriki ogatta Katonda ekintu shiriki kigambo kya Luganda kati mwe muli shiriki manyi mu tafayo tukoze kafuna kweka kiswa Katonda naliko eyo mu ofisi yake omusajja n'ava yava mu Bulanga ayiro omukolo gwe yatutanga nti seeka omukolo gwe tugenda okukola ebya siriki tebiyimba kati mugezi eyo siriki nemanya ekigambo kya Luganda kyayingira kwena ebya siriki tebiriime kati wayanahahum 'anil munkar wahuwa shirku billah shiriki yennyini ddala okugattako yennyini oyo wal intihai amma nahahum Allahu anhu n'okubeera nga twekomako ku ebyo Katonda bye yatuziyiza amakulu tetubirumbagana agati wa qawli ويحل لهم الطيبات ekigambo gamandi nti nabbi agenda tunyonnyola notubuulira ebirungi obitusunsuliramu mulira bulungi atuwuliriza yaya tuli wamu tugambye tuli mu muzingo gwa 6 peegi 12
agamba wadhalika ekyo nno ma kanat aljahiliya kyabali abaali mu mbeera ey'obutamanya tuharrimuhu kyebaali beeziyizaako mu ngeri y'obutamanya kalojolo okufunda kwange ma kanat aljahiliya tuharrimuhu ebyo abantu bali abaali batamanyi mu bali emirembe egyatukulemera bye baalinga beeziyizaako gwoyo oyagala kugamba nti abasiraamu ba Uganda tebabeerangako mu Uganda jahiliya kyusa nti era wakyaliwo abakyalina jahiliya yaabwe jahiliya nekitegeeza nti eggwawo sekakibaate ne kalungi wakyaliwo abakyalina jahiliya yaabwe jahiliya period yaggwako abakikwangako obusiraamu tugambe bwetu obusiraamu bujja mu ggwanga nno Uganda mu 18 bali awo 4 awo katugambe 4 eka bulungi bajjajjaffe bakitaffe famiri zaffe nga bweziri wano nnyo baalina bye beeziyizaako eno yaga nti ma kanat aljahiliya tuharrimuhu bwetwogera ku jahiliya abantu balime kutegeera jahiliya y'e Makka tukomewo wanewaffe kaziya bulungi waliwo ebintu nga baabigaananga abantu lyakoko talya nsenene jahiliya yaffe kati eno gyetulaga waggulu wazibu naye waliwo ne jahiliya era ekyazi kaakati bw'agamba nti bye baali beeziyizaako olubereberye nga tebannaggyibwa busiraamu naga nti min albahairi teweekanga bino sinze nabiwandiiseewo yanga tebiriwo ono fabali asigwalwandisi ono fabali Allah yamujuula mu nsi mu mwaka gwa 310 min albahairi nunula nti wali ukikulira ekyera ukikalubiyidde kiki mu by'omunyanja oba mu by'omu mazzi oba mu by'omu mazzi nga balina bye bataagala kulya mu by'omu mazzi babyeziyizaako niffe bye tetubirya kaati omubaka ze yuhillu lahum at-tayyibaati abagamba bituufu mu birye bye baali beeziyizaako eby'omu mazzi awo wagazi mu jahiliya yawa ne Uganda tewaliwo bya mu mazzi busiraamu bye bwatusanga tweziyizaako wane wafuna ngaki bantu beeriranga kinyanja kyabwe tewaliwo nankani beeriranga binyanja byabwe ntuvaayo wane waffe tetulinaawo waliwo ebimu tweziyizaako nkejje n'emmamba waliwo abamu ebyomu mazzi temulibeeranga erinnya lyo kubanga nyagala ogaba n'obuufu ku bannannyini aba mpitabyemu nga neewunya eby'omu nnyanja bazzukulu ba kabunga min albahairi muyoma mazzi ze yuhillu lahum at-tayyibaati atulage nti albahairi ebiri mu nnyanja byo tewali buzibu byo mu birye obusiraamu kebulize gy'oli wekavulire ekinyonyi hadithi yani ya Abu Huraira ya Abdullah bin Umar yabagamba abasahaba bajja omugana nti ya Rasulallah inna narkabu albahara ya Abu Huraira inna narkabu albahara omubaka wa Allah fatutambulirako ku mazzi bita kumiga bahara tayagadde bahair agati inna narkabu albahara fatutambulira ku nyanja okwo naye agati wanahmilu maana alqalilu min alma amazzi getubeera nago mu maato gaffe gaba matono getugenze bava eno ku lukalu n'amazzi gaabwe batambulira ku mazzi naye bava eno ku lukalu n'obudomola nga bulimu amazzi gaabwe owulire bulungi zinzimiya naye agamba nti kati ati tulina swala nagati fa in tawadda'ana bihi betufunyisa amazzi gano tugafunise wuzu getugenze nago atishna
nginyote etukwata kulatuka mukisera inge nyote etuluma twabikozeseza muwuzu tuba tetukyalina kyakunywa kyebava bamubuuza afanatawaddau min mai lbahari gali ago omunyala tusobola ogafunyisa ku wuzu kwegamba otukkiriza amazzi gano yotambudde nago mu budomola tugafayalinge kugakozesa for our drinking kakati engeri gyetuli ku mazzi kuli kikuwangulira okusena webaswala tusene kukwamu kutambulira yowuzi tufune sango omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam bwe yali abaanukula yabagamba nti huwa tahuru mauhu huwa tahuru mauhu amazzi ago ag'ennyanja matukuvu ddala kitegeeza teriyo nakibeetaaza kutambula n'amazzi mu budomola essaawa bwetuuka bwoba enjoka ekulumye osena walinywa bw'oba oyagala kufuna wuzu era gakola ebyo huwa tahuru mauhu amazzi matukuvu nnyo ekyo kyekyali kitwala kyekyali kyadukula ekyo naye tabamanye nti ne lafuzi yenye erimu mubalaga huwa tahuru laqala huwa tahir lakini huwa tahuru mayitirivu mabuyonjo mayonjo nnyo kale nno nekidiridde kati se omubaka bannange awewe waali wakoma ansa ku kye baali bamubuuzizza naye yatwongerako ekinene kyamanyi nti tukirinako obwetaavu ku bikwatagana n'ennyanja n'agamba nti alhillu kiri halaali majitatuvu ekyamu kasita kifa ate ku tafsiri ya shekhe hadisi ya nabbi egaziye nnyo okusinga ku tafsiri ya shekhe ati kiri ekyomunyanja bye bagaana abamu bajjayo nabiramu si bajjayo sabamu era bajjayo biramu ebifuya naye ate nabbe wadde annyonnyolaga ekyaa niwe kibeera ng'ekyennyanja kifiiriddemu mu mazzi gwolya buli ebyo n'ekibitututtemu ekyo kyagati makanat aljahiliya tuharimuhu min albahair mu ngeri y'obutamanya abantu gye baalimu nga beera bye beeziyizaako mu ebyo eby'omu nnyanja allah kwe kutuma omubaka amuwa obuvunaanyizibwa azije abizzeeyo ku nsibuko yabyo entuufu nkejje mamba simanyi ensonzi twala tugende nvubu weeyire waseka tubugigaziye kuba abantu envubu bagitya baginyi envubu muginyi banna era ekyo kinzijjukiza hadithi endala omubaka gye yagamba sallallahu alaihi wasallam nti uhillat lana almaitatani wadamani ekyo kyekisanga ng'osomye ate ku tafsiri ng'osomye wali hurrimat alaikum almaitatu bayinza kuleka mu maida nga takuleetedde ekyo naye ka tuli muki tuli mu araf mukuziyiza kukkiriza n'okuziyiza omubaka yega nti abasiraamu abantu mumanye nti mu ebyo yuhillu lahum atayibaati yaga nti uhillat lana twakkirizibwa allah yatuluusirizibwa kati teriyo muhallilu la harama illa allah kakati gwavaayo neweziyizaako ekintu kyonna ekibuuzo ekidda tukubuuza okiziyiza naye ani yakikuziyizaako buluwu agati almaitatani bwe yagenda ku bifo ebiri yagamba nti assamaku kinyanja kyeki kibira mu nnyanja ekigambo kyennyanja wano ewaffe kimanyiddwa ku ngege ebyomu nnyanja mpuuta mamba wama gaira dhalika kati byonna eby'omu nnyanja allah subhanahu wataala eri abantu n'abasiraamu okusingira ddala byonna biri halali gye tuli albahair eby'omu nnyanja oba eby'omu mazzi kyobalawe navunudde bwenti nakwegendereza tekolakwawo naga nti wasawaibi
ekyo kivuunu atirwati gwe tuvunu ekyo kivuunu sekauma Seka Mahmud tuve wano obudde bugenze obudde buweddeyo bunula ebintu tugende wasaba abatuuliriza bajja kwewunya ebintu gwe bunula tugende sekawo matuvuunula ensonga nja kugikati wayuharrimu alayhim alkhaba'ith ويحرم عليهم الخبائث babazizaako ebibi abazizaako ebibi byebirwa agati wadhalika ebibi byatunosawa ebiro tekivunudde ate owagani nolwa sawaibu nawe wadhalika lahmu lkhinzir ebibi omubaka byetunokoleramu olaba atugiramu tugiyita nyama yamiziga nti embizzi egirumu yonna namba mayisazeeko wano amanyi nasomako ekitabo kimu manyi abantu bavuunula ekigambo n'atavuunula makulu oyaga nti batukana kulya ennyama yambizzi naye ndowooza amasapu go tebagagala byonna amasabu ogafuna otya gamba nti n'embizzi naye wange gwobeera mu zaka asaima wasaiba kati kikugaana okubuulira abantu ekika ky'emisolo bino kiki bw'onoomala ngaotuyita abantu tujja mu baito zaka vunula nyongereko wamma n'ebisolo byetulunda awaki ebisolo byetulunda kati wedaze kinyagala bwotuvuna tugambe nti ng'endiga ebisolo byetulunda awakaendiga ebisangibwa obusiramu bwatusanga tweziizaako ng'endiga mujahiliya mujahiliya eyawano kati eriyo weda gyetwogera eriyo eriyo bino tosobola okuwandiika bino yali wano siwa Buganda wamma bino ebintu bifaanagana manyina lyakibajagala kibona nti n'endiga naye ndowooza ogaziza gati n'ebisolo n'ebiyiriza bimeka kale nate ng'okyali wano bwatuuse ku bisolo bw'ogenda mu nahali Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u naye bwe yali akulekeza yagaa nti wa minha ta'kulun bino ebisolo byemulunda nabikola mulinamu emigaso mulinamu obusaawo bugenda ne bugimusaa mulinamu bingi nnyo naye mu migaso egirimu bikuuma wa minha ta'kulun ate era mulina byemulya byakulya ebyo ebisolo byolaba kati Allah subhanahu wa ta'ala omugaso omulimu mu mirimu eminene gyeyawa omubaka yuharrimu alayhim alkhaba'ith ebibi yatunokola abaganda ebibi lahmu lkhinzir ebizzi wariba n'okulya enyongeza riba kyaganda wala kiwaza neriba uliya yakubekeza yagati wama kanu yastahillunahu min almata'imi n'ebyo abantu bo bye bayiyiza ne babikkiriza bukkiriza mu byokulya nga Katonda tabikkiriza walmasharibi n'ebyokunywa allati harramaha Allah Mungu biyagala olwo simwenge ogooza sigumenge ogwo yamala eggobe mu kibya bweyamala eggobe mu kibya yagamba nga anyumya mu ibn Abbas ali ibn Abbas radiyallahu ta'ala ويحرم عليهم الخبائث ابن عباس أجابه وهو لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله ebyokulya byonna abantu bafula halal kati weewuunyiije ekyo kisifu eriyo abantu nga bo bahalamusa Katonda byeyakkiriza abo ne babiiraawo ne wajjayo ne bano booyogerako nti ate bo byeyagaana ate babihalalisa nagandi biri halaali okulya kati ebyo byonna nabbi gwe gumu ku mirimu egyamuleeta kubitugaana ebyagaanibwa ate kutukkiriza
byatukirizibwa nakubirambika bulungi. Yahya abatuuliza bakkirize twabali tusooke tumuwummuze wali bakikosigaza 3 n'emu ejja kummala bwe tuddayo mu alghuluwu fi ddiin guluwu ogenzeeko alghuluwu fi ddiin fi hayaati lmuslimina almuasira ensonga eyo eri ku peegi 399 naye yaleetawo wansi agati yaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه ما أحل الله في كتابه سكتبات ولا ديوة ما أحل الله في كتابه الله بيكرز مكتابه فهو حلال byonna bikkirizibwa okuliibwa amakulu g'omuntu tovaayo kubifubutukirako n'ogamba mwezi kino ate nkiganye omanyi wala ebintu bibiri byanjawulo waliwo okubeera nga tokyagala bwagazi ekyo kirala baza tujja kyogerako mu maaso naye togamba nti kirala Allah byagamba nti ebyo biri halaali waliwo aya tujja otutuukakayo mu maaso era suratu nisa 23-24 era tuhurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum bweyagenda mu maaso baga nti wa uhilla lakum ma waraa dhalik نعم وأحل لكم بيونا نبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه أما يفول حلال فهو حلال بالنبي كله وما حرم أتبي يزيز فهو حرام إيرانا بيبي حرام بيزيز وما سكت عنه أتبي يسيك فهو عفو وكقال كسنيوا فاقبلوا من الله عافيته mutukirize okusonyiwa kwa Allah kwe yabawa ombaka yakomekereza hadithi n'ekigambo kyewunyisa yaga nti fa inna Allah lam yakun yansa shay'a Allah talina kiyirabira kugamba ofunze tokera ku macha kubuza lwaki ekikere tetukiriya ekibaa kisirikira tolwana nnyo kujja kuvu bali sirikira era tera nakyo kina illa manuhiya an qatlihi فهو حرام ekiro kyonna Allah kyeyatugaana okutta mwebyo mubyola byebintu ebyo nga Allah yakigaana okukitta kitegeeza kigaano kiri ate wama ahdara al-islamu damuhu era fahuwa haram nakyo obusawo sobalagira okutta obusi mukitte busi naye kiri haramu ng'emmesi olwaleero tutandise omusomo min alghuluwi tahrim at-tayyibati ala an-nafs wa tahrim ma halalla Allah ala an-nafs obudde butuweddeko jala tubeere nga tuwumbawumba tetufunye mukisa olwaliro okuba tuyanjula tuwadde mu kwanjula omulundi ogujja insha Allah tujja kusinziiraawo ate tweyongereyo naye buli omu wekyekinge ku mbeera gyetutambulamu insha Allah bakubiriza okulongoosa bino byetubeera tusomesa gwena atali musiraamu jabuzi n'osiramuka tutereeza ebintu bino bitambula bulungi insha Allah abakyala n'abaana mwenna mbatumidde muzukulu mulamuka Emedi mutumidde Sauda assalamu alaikum